po jako akawuwo. Era kino kiva mu bulagajjavu obuli mu bazadde. Mu bbaluwa abaana okwetooloola eggwanga gye bakulukuutidde omukubiza wa paalamenti Right Honorable Anita Among balombozza ebizibu eby'enjawulo ebibakosa omuli okufumbizibwa nga bakyali bato, okukabasanyizibwa ssaako n'ebikolwa ebirala bye basabye paalamenti okuyingiramu, okulaba nga bataasibwa omuli okubaga amateeka amakakali eri abo bonna abatyobola eddembe lyabwe, minisitule evunaanyizibwa ku by'ensimbi okwongera ensimbi naddala mu minisitule evunaanyizibwa ku byenjigiriza, olwo bannaabwe abaliko obulemu basobole okusoma n'okufiibwako mu ngeri ez'enjawulo okossaako n'ebirala. Most of the married children would be in school if child marriage was clearly made a crime. We the children believe that this is something Parliament can do. Number 2, ask Ministry of Finance to give money that can help the Ministry of Gender to put in practice the new government plan to end child marriage and teenage pregnancy. Abaana bano nga bayambibwako ekitongole ki Save the Children ssaako akakiiko ka paalamenti akakola ku nsonga z'abaana ka Parliamentary Forum on Children, era ng'ababaka abatuula akakiiko kano nga bakulembeddwamu ssentebe waako Honorable Margaret Makoha basabye abazadde okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe ate n'abasajja okunyweza zipu z'empale zaabwe bakomye okukabasanya amabujje. And so we shall also be making sure that we organize such views, like even the young girls and boys have organized, they've written a letter to the speaker on what affects them. So we are trying to consult the children across the country and bringing out what affects them to platforms that can help them so that we can advocate for their rights. Speaker wa Paalamenti Right Honorable Anita Among yennyamidde olw'ebikolwa ebikambwe ebituusibwa ku baana nga bityoboola eddembe lyabwe, era ng'ono asinzidde wano okukakasa nti Paalamenti yakola ekisoboka kyonna okulaba ng'omwana w'eggwanga ataasibwa mu mbeera etali nnambulukufu. So I urge the young girls outside there, the girl children, much as we are going to do the legislation that favors, that protects you, you should also be careful yourself. You should be able to protect yourself. You should not, for instance, if you're going, you know very well it is dangerous to move late in the evening. Why should you? So do something that protects you. Bababaka ba paalamenti ab'enjawulo baliko be boogedde ku ddembe ly'abaana b'okulukalu lwa Africa. Bw'otunuulira olunaku olwaleero nti ffenna tuli ba African Child, tuli baana ba Africa oba abaana b'omuddugavu mu Africa, naffe ffenna embeera tetukuliddemu. Omwana w'omuddugavu y'omwana ayita mu mbeera enzibu kusoma, omwana atabeera na taata, omwana abeera na jjajja, omwana atakula na bazadde be. So kwegamba general ogenda okulaba ng'era n'omwana abakuze ne bazadde be, era embeera ebeeraawo bwetyo. Nja kusooka kwebaza abazadde naddala abo abataddemu amaanyi okulaba nti abaana baabwe babateeka mu masomero ne babalaga amakubo amatuufu, naddala ekkubo eri kwegamba bwe muwuliriza Pulezidenti w'eggwanga abadde atuyigiriza ng'Abannayuganda n'agamba omwana alina okukula ng'afunye obuyigiriza obutuufu. Olunaku lw'omwana w'omuddugavu lukuzibwa bulinga ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga, era ng'olw'omulundi guno gulutambulidde ku mulamwa oguvuze nti tulwanyise n'okukomya ebikolwa eby'okutulugunya abaana. Ndi Sarah Nandawula ku lwa ABS TV Jakakawuwo. So ekisinga obukulu right now baana bazzaamu ssuubi nti okujja ku street omwana ow'ekkalamojja si ye solution.